Tusemberedde 2026 tusemberedde 2026 gwampulirizo oyinza okungamba tuli mu 2024 2026 tulebwe natuukira bwe twogera ku 2026 tuba twogera ku January kiza tuba twakamuyingiramu kitegeeza omwaka gwe tulina buli gumu gwa 2025 kakati muganda wange Bobi Wine azzeemu kwegamba okukkaatiriza nti agenda kwesimbawo okuvuganya kuba president 2026 ekyo tubadde tukimanyi era nga twakiwulira already yali yakiragadda naye ebibuuzo bingi nnyo ebiri ku kintu ekyo ebibuuzo bingi nnyo ebiri ku kintu ekyo 2026 bino nno munnange byenkugamba byakutukuba pressure bituleetera ebirwadde ebyenkwasa ku mutima n'ebirwadde ebirala era yensonga lwaki ntera okubagamba wano ku musawo omukugu dokita eyasomera ddala n'akuguka mu ddagala eryaffe wano n'eddagala ezzungu akunnyonnyola era juzi yaŋŋamba nti pressure sukaali si bulwadde nannyinnyonnyola lwaki era n'ambulira butya bwe birina okuba nga bujjanjabibwa n'abasawo abalala bwe bakolera ensobi lwaki abantu babeera nabo ne babeera nga babwezaako buweeze paka we bumutta kakati ennamba ya WhatsApp ennamba zange za WhatsApp weziri awo gwe jangu inbox nze nkuwa ennamba ya dokita akunnyonnyole akubuulire lwaki oli mulwadde era ogenda kujjanjabwa otya kubanga okusinziira ku sipiidi gye tutambulirako bw'obanga ddala olumirirwa eggwanga lyo tosobola kwewala pressure kukukuba tosobola kwewala kufuna heart attack tosobola kwewala kubeera awo nga tolina appetite tolya mmere kumbe ogenda kufuna ebirwadde kale muganda wange gwe bwe nampuliriza okwetoloola ensi yonna dokita waali omukugu newankubadde nga munnange ali mu cover ali eyo mu undercover kubanga atya okuyimusa omutwe bayinza okumukuba akabazzi ku mutwe naye Uganda atalaagi kinanjo kyankimize nze nasalawo ne mugamba nedda nze nja kwogera mbuulira ensi kubanga twetaaga bannayuganda nga balamu ffenna tube n'essuubi eriyingira mu Uganda enunuddwa okuva mu bannakyemalira ababbi tukimanyi bulungi nnyo nti akalulu ko kabbibwa bubbibwa era obujulizi weebuli newankubadde nga General Museveni ye naye yategeeza nti ate nope be bakafulu mu kubba akalulu era babba akalulu obululu obusoba mu kakadde akamu General Museveni be bamubba 2021 Electoral Commission bwetu negamba tekiinaako yo bukakafu era tekimanyiiko General Museveni kubanga tavangayo kuleeta bujulizi naye nga yagamba abulina ekyo nekibeeraawo naye ate era still General Museveni mu ddoboozi lye nali bazannyira kwano ng'ategeeza nti bo be basalawo buli kimu be basalawo era Dr. Kizza Besigye yasooka okutegeeza nti obupapula tekasobola kujjako Museveni. Bobi Wine twagenda mu 2021 kampeni za 2020 ng'akakasa nti ye abantu bagende balonde ebisigadde babimulekere naye waali awo akimanyi bulungi nnyo ti abantu bagenda ne balonda ne bamulonda era ebyavaayo byali biwuniikiriza ne General Museveni kennyini biteeka okuba byamusuulamu n'ekidumusi naye era still General Museveni ng'akozesa byabakama n'akakiiko k'ebyokulonda keyeefuga oba keyeefunza edda kalonderamu abantu be ne bakola byonna babeera abalagidde ebyaliwo mu kalulu mwabiraba nga babeera balina okubeera nga bamulangirira era ng'omusango ogukubeera nti nno opposition egenda mu kkooti okuwaaba ogwo babeera bagusuubira era bwe kityo bwe kyali Bobi Wine oluvannyuma n'agujjayo bujja ng'alaba owiniddolo afuuse owiniddolo kale kwegamba ng'omuntu yeebuuza okusinziirako bye byenkonnyonnyodde nti Bobi Wine bw'aba akimanyi nti akalulu
kagenda kubbibwa, lwaki agenda ate okubeera nga akabeeramu oba lwaki alangirira nti agenda kukabaamu akalulu? Kubanga tekalimu demokulasiya yadde n'akamu, tekabeera free and fair. Kakati awo wewali ensonga, era nsuubira okubanga ne ku sayidi oba mu nkambi eya General Museveni nabo ekyo bakitunuulidde nga bagamba owange omusajja bwe tubanga tumuyisizza bubi bwetu tikatugeze singa omuntu oba omukubye ekibooko n'omuteera oba omunnyo omungi mu nva ze zaalya n'omuteeramu ne kaamulali na buli kimu byatalya nga biyitirivu, naye ate ne mumukako okubirya n'abirya n'abeeyanza, ate na bwe mujjula n'akomawo mbwayagala kulya nammwe mulire wamu, sooka ne weekengeramu n'ogamba ye omusajja ono kiki kyabala ki ku ngeri gye tumuyisizzaamu bwe tuti abala ki? Ekyo olina okuba nga naawe okirowoozaako ggwe nga aba akitegedde nti ddala kati oli akulaba ng'omulabe ne bwe yeesessa obeera okimanyi nti omusajja ono ku ngeri gye namuyisaamu ne byazaayogera ate kukubanga lwaki? Kati ekyo kiri awo naye nga Bobi Wine ye yalangiridde 2026 akomawo. Bannayuganda bonna kati we tuli bakimanyi nti tugenda okulonda, ne bwe tuba tugenda okulonda ekyokubeera nti wagenda kubaawo amazima n'obwenkanya mu kalulu tekiriiyo, wabula ekitutwala mu okulonda tulina okugenda okulonda, tuleme kwesuulira egwa naggamba nti ndaba ne bwe siironde ne bwe naalonda byonna bye bimu. No, kikulu nnyo ate era okulonda, kikulu nnyo ate era okulonda, kubanga oba oli awo kyotasuubira kiyinza okugira ku sayidi ate endala, kubanga era byonna byetooloolera ku kaluluko, nti akaluluko kalina omugaso munene nnyo mu kyonna ekiyinza okuyamba eggwanga mu kulununula. Kati akaluluko tokatuulira, genda okateekeyo, era muteekeyo akalulu. Mwalaba wano 2021 boogera ku Buganda oba Central Region ne boogera ku Eastern ewalala, yo muganda wange nga tetulina nnyo ffe access ku yo kubanga beebuzaabulizaayo nnyo, naye bo bennyini bakonfaminga nti mu butuufu region zino 2 zo Museveni baamukuba akalulu n'enkola ki n'enywa. Kati awo tulina kumanya bumanya nti population ya wano eriki, eyeeri eriki, kuba mu Eastern population eriki, wano mu Central population eriki, kati ate region ziri endala yo Bobi Wine yafunayo 0. Awe wava muganda wange Bobi Wine okwogeza amaanyi nti Museveni yabba akalulu, era akalulu ka 2021 baakamukuba enkola n'enkola ki n'enywa. Awo kubanga nabo bennyini bakonfaminga nti kumpi ebitundu 8 ku buli 100 wano mu Buganda byonna byalonda ani? Bobi Wine. Bwe tugenda mu Eastern nayo kye kimu. Kakati awo we tulina okubeera nga ndowooza nga tumanya, naye ekikulu kya byonna mu nsonga eno Bobi Wine amaze okubeera nga akonfaminga 2026 akomawo okubeera nti avuganya General Museveni, naye jjukira nti ebyo nga bikyali awo bwe tugenda kududula opposition tukimanyi bulungi nnyo nti tekirigenda kubaawo aba opposition okwegatta, nti oba oli awo singa yali true opposition nti aba opposition yabo bokka ab'ensonga nga be baali baliwo, kyali badde kisoboka nti tewali baddewo muntu mu opposition yavaayo
naye tukimanyi bulungi nnyo already n'empuuga yalangiridde dda banne newankubadde nga ye teyabaddewo naye mu kuddamu yagambye nti alina byasooka okutereeza naye kiri akyeyanza nnyo kitegeeza yakonfaminze birabire 6 naye mumusuubire ajja kubeerako ku ballot paper wetugende najja nankumbi eyo naye Amuriat oba Nathan Nandala Mafabi gwe bana babalonze yenna nga flag bearer ajja kubaako ne UPC nayo ereete n'abalala ebyo byonna gwe oyinza okubanga obirabanga opposition naye eyo NRM wedde emirimu era byonna bigenda kuba biplaningibwa bibimu kwe biplaningibwa okubeera nga bikendeeza obululu bwa opposition n'okubbiramu kubanga bajja kuddira obululu obwa Bobi Wine bakasukireko Mpuuga bakasukireko Amuriat oba bakasukireko wa UPC obutonotono bwe butyo kati n'obulala bakyuseewo buno babuwe Museveni buli budu ogenda okukakkana mulaba omusajja mumulonze naye nga akalulu tekasobola kubeera kamazima na bwenkanya era nga bakabbira ddala nga bakozesa figures mu opposition ziwali badde olowooza nti oba oli awo abantu bazikkiririzaamu kati Mpuuga gwe abalira kimanyi nsuubira okuba nga bagenda mukozesa nnyo mu kwagala okunafuya Bobi Wine kubanga bakimanyi nti ono Muganda ate alina obuganzi Emmengo ate bagamba bwe ngamba nti obuganzi Emmengo kiba kitegeeza nti kati Mmengo naawe okiraba bulabe already basupportinga nnyo Mpuuga era bajja kuwanda ddoso ku Mpuuga already byatandise dda olaba ne Bobi Wine bwafuluma ebweru bagezaako okufulumya amawulire nti Abaganda baganye okugenda mu nkuŋŋaana zakuba wabweru olw'ensonga nti abantu be bayisa amaaso mu Kabaka awo naye mujjukire ebintu bino nze ntera okubibagamba bulijjo nabagamba nti waliwo ebintu ebimu nga birungi tubyagala nnyo naye byetaaga okupoozinga n'onyiga poozi nga bw'onooba olaba katugize olaba firimu oba owulira oluyimba nga lukunyumidde oba oli ku TikTok yo oba YouTube nti osobola okukwatamu bwoti n'onyiga poozi n'osooka owuliriza omuntu kyakugamba oba n'owulira ekiri ku mawulire ku TV then oluvannyuma n'oddayo ku ssimu yo n'okola ki n'onyiga play ne biyongerayo ne bigenda mu maaso n'owuliriza kati wano na wano ewaffe waliwo ebintu ebimu bye tulina okunyigako ku poozi bwe tutipu ne tukiteekaawo tukyagala nnyo naye munnange ogira okyapoozingiddeawo kati ffe tusooke omulimu guno kubanga mmwe mwennyini mujja wano ne mutandika okuwoza nti gundi baamuwamba simanya baakola batya baagira batya kati oli baba baamuwamba mukimanyi baamuwamba kiba kitegeeza nti ate abo mwe bwe mugamba abaamuwamba ate lyeddoboozi eryogera era naye ng'akulaga nti abakkiririzaamu okitegedde muganda wange kiba kitegeeza nti kyonna kyonna ekiriwo oba yawambibwa oba teyawambibwa oba yakolwa ate yesi tumwagala nnyo pause then awo tusooka tugogole sayidi eno tunadda ekyo nkibagambira wano nze nga Uganda at large kubanga bagenda kukikozesa ate okukuba ekintu ekyomuwendo ekyali badde kinunula eggwanga lino babamenye emitima babaleetere ekyabwe bo bakibateera awo agenti ono naye nga ne mukimanyi bulungi nnyo n'amasanyalaze kennyini naye akimanyi gali kwoli ekyo nze nkyogera wano nga Uganda atalagi si mu mutima mubi ng'abamu bwe baali badde balowooza naye nze nkimanyi bulungi nnyo nti si kyangu kugusa bintu byonna omulundi gumu y'ensonga lwaki okiraba nti Bobi Wine mu kunnyonnyola oba Nuupu mu kunnyonnyola ensonga ya Mpuuga ey'emiliyoni 5 bagamba bo tebagenda kwesembereza kikolwa kyonna kya buli bwanguzi bw'eba nguzi zero tolerance tebagenda kukola nga FDC we yakola ne ba sente ziri ze baabaweza abavaako okutabuka nti baazibikkiriza Besigye kennyini n'akonfaamye nga baazimuteresa nako era nabo tebalina kye baafunamu kitegeeza nti bwe kyayabika ne bonna ne kibaabikira kitegedde kakati Nuupu neebeera nga yo eri ku layini emu bweti yakununula ggwanga tetwagala nguzi tetwagala biki twagala bwerufu nti bw'onoddawo okwetikka gundi niweetikka gundi ati gundi atutumwagala nnyo yes n'omwana gw'oyagala ennyo
osobola bwemba muli ku lugendo nga lunene ng'asobola okwetambuza era otuuka w'otuuka n'omuteekako wansi ne yeetambuza n'omujja ku mugongo olumu n'ottaatine ku bigere kitegeeza nti ogenda kutta ku bigere kubanga ate gwe bw'onookoowa ennyo gwe yingini bw'onookoowa ennyo kiyinza okuba ekyobulabe ennyo kati kusooka omuteekeko wansi awamu atambulemuuko then bw'ofunamu ku maanyi oba olumu mumaze n'okufuna ku kyokunywa ku mazzi mutuuse wegali omuze ku mugongo mukole kimweyongereyo so nga ate oli omulala eyatambudde omukungujjo ye omwana we tajja kutambula oyinza n'omusanga ng'agudde eri atudde owange omugongo gundi bubi kakati mugenda kwemenya mwetikka ebintu bingi nnyo so nga ate mwali badde mubiteeka ku pause ntegeeza pause not discard si nti musuule eri mupozinge wali abali balidde ku mawulu mukimanye bulungi nnyo olugero weeruli nti eyeeterekera butera okukola ki butera okukya tereka eggulu lyo n'olitereka twaterekanga amawulu ffe akatogo kasinga mundagala bwoti n'okakalira n'okavumbika emimuli ntugivumbika okeera ku nkyalo ogugjayo mu mmonde gwo so wali wabadde walidde edda emimundi olidde ebifenensi wakkusekkuse edda kati olwo mummundu oyinza okuguwembu waba n'ogusuula kumbe ojja gwetaaga enkya kati bw'oguvumbika enkya ogugjayo nga gwetaagisizza kubanga enjala weeri awo n'ogulongoosako n'ogukubako evvu oguvumbika muvu tesira togwagala ojja gukubako evvu liveeko bulungi nnyo otandika okulya omummonde gwo era nga wagutadde mu vvu eryokya gusobole okubeera preserved guvayo nga mukalirireko bulungi nnyo sina bifaananyi biyinza kubasiigira bisinga ebyo baganda bange kubanga ebiseera ebisinga omwegi mmwe bwe mwogera ku kino toyogera ku kino toyogera ku kino oyo nedda si bwe kiri nti gutayagala nti kati muli balabe tetuli balabe naye twogera ku pause kubanga already waliwo abali compromised kitegeeza nti namujinga yabalya abo oba virus yabaluma vampire yabaluma beetaaga okujjanjaba ekitundu ekiriko kansa tukisaleko bwe kiba kyetaagisa ebyo munnange abiwulidde ebibadde mu ngeri ya kifere soofa abiwulire bw'oba onyiize sobi naye mpuuga ono nga benkutegeezeza nti bamuleetedde mu kifaananyi jjukira nti already ebigendererwa bye abaana bye babadde nga bajja boogera kubanga nze omu ku abo baali bawakana kangamba nedda mpuuga talina buzibu mpozi nazikolaga nga muzigulira naye oluvannyuma nga mmaze okunnyonnyoka abaana bye babadde nga bajja boogera guyinza okuza bamala gwogera ye yeekwasa kimu abo bavuma naye abaana teboogera kintu kye batamanyi bano abantu ba I know much baleme kubateekako katambala ku maaso kubalowoozesa nti nno nti bo be bategeera ennyo nti bano ba hooligans tebategeera baba bategeera era babaako n'ensonga lwaki boogedde kati ebigendererwa bya mpuuga byatandika okubeera nga byanjulwa kwegamba bizuukulwayo ebyama nti abadde asuubira okuwamba Nuupu yenswaki baagala delegates conference abadde already akuŋŋaanya nti ayagala kuwamba bwa pulezidenti bwa Nuupu already kugamba nti bagiwambe so nga ate agenti wakikuufiira okitegeera so nga ate agenti waki kaakati era enswaki gatwagala amuchallenginga national debate bwamuchallenginga ayagala ateete oluzungu lwembu luli tetuteetaaga ffe kubanga olwakyagulanyi lumala tetulwetaaga luli kuba lugasaaki ate era tulina lwali lumututte banga lyamaze mu DP n'ekifo talinawo kifo kye yali alinawo mu palamenti tibamuwe okuleka Nuupu ye mutadde ku kifo eky'amaanyi obwa leader of opposition era taligenda kuddamu kufuna kifo kisinga ekyo bwensuubira kakati ono bamuleeta nti bakitegedde nti already yeesembereza dda Robert Kyagulanyi Ssentamu yenyini n'amutunda gye muli bw'amaliriza okumutunda gye muli ne mubeera nga mumumanyi nga mpuuga kati olwo baagala bamuleete
baagala bamuleete. Naye bannayuganda bo bakyali ku kintu eki, bakimanyi bulungi nnyo nti bano bakozesa bubi ssente z'omuwi w'omusolo baazeekomya. Y'omu ku abo abakwata mu nva. Era eggwanga lino liri mu bulumi bw'amaanyi nnyo olw'abantu ng'abo abeekomye musimbi nga tebalinamu yadde n'ekisa ate ne beewaanira mu bubbi bwabwe, kubanga balina influence mu kkooti, basobola okwewaabira emisango ne bagyewoleza. Already balina influence mu palamenti. Anita Among agenda bashieldinga nga bw'ayagala. Already Anita Among ali shielded, naye amaanyi agajja eri wa General Museveni kitegeeza nti General Museveni abo bonna yakola ki? Yabawambaatira, kubanga alina emmundu, alina buli kimu, alina influence ne ssente zonna azokola ki? Azirina. Kati akalulu kano 2026 Bobi Wine akomawo na kigendererwa ki? Ekibuuzo, Bobi Wine akomawo na kigendererwa ki? Kubanga nkutegeezezza naye kennyini akimanyi bulungi nnyo tewagenda kubawo kalulu kamazima na bwenkanya. Kiba kitegeeza nti endowooza yo oba endowooza ye zirina okuba nga ziri linked ku ggwe alowooza enkyukakyuka. Era mulina okuba nga mumuwuliriza nnyo, wabula nti mu byonna era amaanyi geetaaga okulagwa mu kusuula akalulu. Nti tetuleka jjinja na limu nga sirivuunule, kubanga oyinza okuteekawo akati akayabayaba ku mugga n'oyitako n'ogenda, kumbe si ggwe wekka yeetaaga okukakozesa. Abalala bajja kayitako bakanafuwe, onoogenda okudda okayitako nga kanafuwa dda, oyinza okugwayo mu mugga. Kitegeeza tulina oteekawo olutindo olugumu, era n'akalulu kalina okuba nga kaddala. Buli kimu kye tukola kirina okuba nga kya ddala. Tuleme kirabira mu masappi ng'abamu bwe balowooza. Abamu babataddeko akatambala ku maaso, wuuyo yeefuula omulema, wuuyo kati laba atambulira mu bitiibwa, bamukubira z'essaluti, bakola batya. Ebyo byonna mu politics birina okuba bwe bityo, akajanja keetaagisa. Era n'oli gyali eri abaagamba nti kitegeeza nti kati waliwo civilian army. Munnaffe oli kwasinzira okugamba teri civilian aligenda kukola. Kati gwatali civilian, gwatali munnamagye, kiba kitegeeza naawe olina okuteekawo embeera eraga nti osobola giri emirimu gy'abali era mwagala civilian government, be ba foot soldiers. Era ke kanyanja ke bateekamu n'amaanyi ke bateekamu okulaga nti everything is under control. Kati tosuubira kuba nti waliwo agenda okuwana ba foot soldiers okuliko bakwata, okubatulugunya n'okubatta n'okubavunza. Teri agenda kuwaana Bobi Wine okuliko kumujereganga bwe yeefuula omulema, bw'akola atya, bw'agira atya, bw'ali mu kulya obuli ssente. Teri. Era nsuubira okuba nga ne ba comedians amu bagenda kutandika okubeera nti baweebwa ssente. Ekyo nsuubira okuba nga luwa baweebwa ssente okubeera nga bavunza Bobi Wine. Abamu bagamba nti abaana bano abazannyanga Museveni ne Bobi Wine nti bali mu engeri. Mukama abasaasire, banoonya akawogo naye ate baleme kuwugukawo oli awo. Naye era still abo tebalinaawo kye balinawo okuleka mu abagendera ku bintu ebyo, okubeera awo nti mwagala nnyo ebintu bya social media ne mutendako bikulirize nnyo. Naye ekikulu kya byonna mukimanyi nti eggwanga si beebo abaana ba comedy. Eggwanga si beebo aboogera ba tiktokers be bawa ssente, abagenda wajja n'osalimu salire babawa ssente. Siri eggwanga Uganda, kubanga bazirya naye bo tebeerabidde nti ne gye bagenda okuzirya nabali tebabaagala. Era bo baagala kimu kuvaawo, ezo gurupu ziveewo, kuba bakimanye nti ojja kulya wano bw'onoddamu wali ate otandika okwogera mboddeyo bakwongere. Kati balina kukomekkereza lwogenda eyo, kwata kamera wotanywa tomanyi kyonywereddemu. Ate teri agenda kusaasira kuba mu luluugu. Kati bannayuganda mumanye nti ebyo byonna ebyogerebwa nti oli bwadda wano ka Uganda Tragic bwenjogera wano nti nkulowooza nti ndi wa mugaso nnyo nti nza influencinga change. No, tobanza avumirira change. Wabula byenjogera kitegeeza nawe olina okusengejja ddembe lyo. Era Mukama Katonda akuteekeko ekisa osobole okutegeera ebyo byokka ebikugasa
olondemu ebyo ebikugasamu ebyo byenkola ki byenjogera sorry olondemu naye nga kyobumanyi abajerezi bangi era nga nsuubira okuba nga baagala okukuba Nuupu oba Bobi Wine nga bayita mu Buganda mu Bwakabaka aba Nuupu batyoboola Kabaka n'ebirala naye nga era bwe mbategeezezza nti bwe tukuba ttooki mu ngeri Museveni gye yajjamu nolwaki bannayuganda baamwesiga era Kabaka naye asheyaringako lwaki bannayuganda naddala wano mu Buganda beesiga Museveni abantu lwa Kabaka eyali Ssaabataka mu biseera ebyo. Bannayuganda baafa bangi nnyo naye bwe tutuuka essaawa eno ddala omusaayi gwa bannayuganda ogwatukomoka bwe tuba tugeraageranya ddala gujja mu ebyo oba n'empisa gye babayisaamu naddala Abaganda wano bwe kiba nga kiri bwe kityo oba nga Abaganda bafunyemu oba tebafunyemu kati ansa gwagikola ki kiba kitegeeza nti still okuwudiisibwa ku sayidi ey'Obwakabaka oba Mengo si kipya abantu baawudiisibwa nga Museveni yeekwesa omwo era si lwaki asobola okukozesa embeera y'emu kivudde mbagamba nti pause temusuula wabula mupoozinge musobole okutegeera ensobi we ziri tulime kubeera nga tugenda bugenzi bwe tutyo ku kyeyini ebyo byange